senga babadde bagamba nti kukima buli TikTok oba YouTuber ategeera alina n'ensonga eziruma eggwanga zaagala okutuusa ku President Museveni bali badde tebatuleka eno bali badde basookera kufa bategeera bye twogerako kuba kati bw'obanga kasuku nga ba YouTuber banno boolwanirira ba TikTok banno boolwanirira bano ba chicken abeetunda ne bava batundawo obubina bwa okusobola okufuna ssente mu kyokwogera nti obwavu bungi bwe tulina tutuuse n'okukola bino ne bino mutanga kwewaana ssente ze mufuna bwegamba President Museveni yagenda bbawaaki sajja kiyatukoze n'atugamba nti ofuna milioni 3 omwezi tumanyi President Museveni yavuddeawo ng'akimanyi n'omusirikale w'emmeeja tazifuna. Lubalusewa TV mazima ku mazima Ajje Samuel Gigange mbabuuzaako mwasuze mutya tugwa mu nsonga ku nsonga tuba tumaze okubanga tetugguka olunaku olwaleero bingi ebyatambudde mu wiikendi sobola okujja ate tusobola okubanga tubyogerako so okubanga tetubinyonyoka bulungi ate ategedde bulungi yesawo osobola okubanga ate ebintu bitegeera bulungi nnyo nnyini ddala ndi ne muganda wange Sendi Janod okusobola okutuusako puroguramu eno y'olunaku lwaleero nze Ajje Samuel. Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School basangibwa wali muko Bombo Kibajwe Degeya. Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School basangibwa wali Bombo Kibajwe Degeya. Atukira director Dr. Chimba Hamid asobola okubanga ate omwana wo mwesigisa naye nasobola okubanga ate ensonga zitukiza bulungi bagamba nti ebyensoma birungi nnyo ba teachers bonna bali professional ate nga boarding section nayo nnungi nnyo ddala omuzadde osobola okutuuka n'olambulako ebyendya tulina dining hall njagala osobola okubanga totuukayo olaba omwana wo ogenda okumussa compound nnungi nnyo esobola okuleetera omwana wo okussa obulungi n'okumanya biki byasoma ate nga ebyeddiini tubikwatisa ddala nnyo nnyini ddala gye bayita Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School. Muganda bwakedde ssebo nga bulijjo mbuuza kuba tulaba tusobola okubanga ate tweyongerayo abatulaba abatuuliza abatufolowinga mwasuze mutya kansubire nti mwasuze bulungi mwebale kuyita mu wiikendi ey'omwaka guno omupya erinnya n'eddoboozi Arnold Sendijja kansala wammwe nga bulijjo Mabanda mbaagala nnyo mbaagalira ddala. Amiina. Mu wiikendi twabaddemu n'ekibadde kitambula ekyamaanyi ennyo ddala nga si kirala wabula kye bayita jazz ne jaja. Twalabye nti jajja yagenze okulaba nga aba TikTok aba YouTuber balina influence y'amaanyi mu ggwanga nasobola okubawo nga ate abakyazaako naye leeta loon twakitegeddeko nti Madam Natasha yateeseteese ekintu kino kuba jjajja yalaze nti yakiguddemu bugwi n'abeera surprised okubanga muwala wamutuusizaako abantu ye be yayise basereebu abasinga wabaddeyo Kasuku wabaddeyo biliyoni simanyi ayina erinnya liryawo simanyi bwe lityo wabaddeyo waliwo gwe bayita Sing Style simanyi Sing Style balina amanya ge beetuma aga TikTok bangi wabaddeyo chicken naye abamu tebabadde ba panelist badde tebabuuza amayide balonzeeko abagenda okubuuza jjajja waddeyo banamawulire abalala bangi aba television stations ez'enjawulo ensonga bo tebyatambudde but what disappointed me ndowooza ye muganda waffe nze Kasuku nganze Kasuku ku bye yayogedde tuyinza okubanga Kasuku yali tajja kwogera bingi bijja kukyusa ggwanga lye naye mu nsi omuntu bagamba ofuna chance comes once kati chance y'okusinkana omukulembeze w'eggwanga kyabaddewo enjawulo Kasuku ati siyandiraze professionalism journalism nti at least yanditadde abantu ku bunkenke omukulembeze wabaddewo ekyo ate kisigalayo mu legacy nti omusajja bwe yatuukirira president ekyo kijjawo lwa nsonga abantu bano tebeeteeka ekirala babasuulako bisuule ekirala abamu baba bayayanasiigana mu President Museveni kubawa ssente nga they are not ready okwogera ku bye balina okwogerako abalala bababuulira bubuulizi ebyokwogera kuba ensonga lwaki balabye abamu nga bayomba nga batamala emirundi junior bagamba bakoledde NRM tebabayise okusisinkana ba YouTuber oba ba TikTok olina sisinkana ba NRM olaba obutamanya kyekyo kikala junior kikala kigundi ono waliwo ono Bukenya ona abeera nnyo ne Bebe Kuru Rama naye bonna bali mukaaba tetuyiridewo NRM omubiri lwaki tebaatuyise bagenda singa jjajja biki okusikana ba YouTuber na TikTok abalina baba NRM abalina baba ggwanga
ekikulaga nti babadde bennyini tebeetegese nga bagenda okubuuza bababulidde ebyobuuza ate nga babagambye mulina kuba beenyaleemu. Senga babadde bagamba nti kukima buli TikTok oba YouTuber ategeera alina n'ensonga eziruma eggwanga zaagala okutuusa ku President Museveni bali badde tebatuleka eno. Bali badde basookera kufa bategeera bye twogerako. Kuba kati bw'obanga kasuku nga ba YouTuber banno boolwanirira ba TikTok banno boolwanirira bano ba chicken abeetunda ne bava batundawo obubina bwa okusobola okufuna ssente. Mucho kwogera nti obwavu bungi bwe tulina tutuuse n'okukola bino ne bino mutaka kwewaana ssente ze mufuna. Bwagamba President Museveni yagenda bawaachi. Sajja kiyatukoze n'atugaa nti ofuna milioni 3 omwezi. President Museveni yavuddeawo ng'akimanyi n'omusirikale w'emmeeja tazifuna. Era agenda vaawo ng'ayiyiza engeri yonna YouTube okusasula omusolo. Kino ekisanja kino okuggwako ba YouTuber ne ba TikTok amugenda bamuwa omusolo naye nga Kasuku yaleese obuzibu. Gwe weesomera otya ku musajja nti ofuna milioni 3. Ayagala nnyo mugaggawale. Oyo tebamulaga. Ekyantiisiza mu bwoga milioni 3 ezo osobola okukebera abasomesa abafuna milioni 3 ne bakubula. Baliridda wa? Ng'obajja abasirikale genda mu basirikale n'abasawo. Abasomesa kaleko genda mu basirikale n'abasawo. Abasirikale bana batukuba emiggo buli lunaku. Abakuba abaana obugaba batya gaso nabe Saturday gwe bafuna. Abaana bwe basulira mu butipoti wali ku poliisi. Omukulu badde confident yina agamba nange. Fisiri tukuyina akubuzibu kuba tuzifuna ku YouTube. Bye bamugambye okwogera. Tamanyi nti yeezaalira kabasa. Ne babajjo bate bayogera ba Abitex nga bali eggulu. Nti nze COVID yankoze wimbadde nfuna akawumbi kalambo omusajja nga awandiika. Bakyasobola okufuna akawumbi. Omusoro oyo egwe yabasaako. Kyogamba kyekyaviire ne batandika n'okubanga buli woteeka ekivulo balina okimanyi. Kuva naggulu. Ebyo kwesoma. Baagala ne baga obubbi bwabafuukira obuzibu. Baagala ne balaga Salaaba we ssente mbu tebakoze Abiri kyagamba yategese kyalenga agajifuna mu bilioni namba extra concert biki. Balinga banootinga ne bamanya nti wano waliwo ssente. Ne bamanya nti bano abasajja etabakwatire ku wano. Kati babasa essaawa ya leero tutegeka ekivulo emitendera gy'oyitamu. Bo bennyini bagyevuma nenga bebeewaananga bwe butamanya kati Kasuku ku nsoma nze bujjo gye mulabamu n'entegeera gy'ategeeramu bwe simanyi nti asobola okwogera ebyo ekisiru era nze nadde mmanyaze kuyanira ba YouTuber banne nti muzeeyi tukola omulimu gw'amaanyi tutuusa amawulire buli muntu n'ali wansi n'asembayo naye kye tufuna kitono kyebadde alina okwogera bw'amala okwogera nti pulezidenti amubuuze kiki kye mwetaagisa kidata akendezebweko intaneti eri slow ositegeera abaana babe awo yabadde agenda kukola omulimu era yalivudde nga tumuyita president wa TikTok ne ba YouTuber neka tatwaleyo tugenda mu bali mu basiru abaletedde ate nga yagambye namba no YouTuber wa Uganda mu basiru ba YouTuber gye bali abategeera si buli omuntu akuba jjire buli ategeera kati Kasuku yamaze otulaga omanye ebiseera ebisinga okubeera ng'osirise ng'oba oli mabega kikuyambako nnyo abantu olwawo okumanya entegeerayo kati Kasuku twategedde waagwa takyalina kyasobola tugamba Kasuku ye bwe yatundemu yabalabalamu ba YouTuber nga balaba bafunezo oba jasaba muliraanyi baalayo be bafuna bamuwadde ebyokukola n'okwogera kumbe yeesuulayo era kati leero bwe yeebase yakitegedde kuba kati omumesagi bwe yakafuna nga bamugamba nayesiba milioni 3 zijja banne era kyatandisa n'okwekyemanyi essaazi na Kasuku yeewoza akagamba bannaye baŋŋambye ŋŋambe bwentyo naye bw'obanga okikola ng'ogenda sigalawo Kasuku okyali mwana muto ebbanga ddene oyogeranga ebintu eby'amakulu awo ensi yonna yonna neekuteganeko omusajja yabuuza naye kati okimanyi tetulina wadde kye twafunyeemu abaamulabye tuli tumanyi omusajja yagenda kubuuza ensonga omusajja bulijjo abeera okwo n'agamba naye nalabye waliwo omwana yoyo jobless billion erinnya babaze ne lijja yagezezaako okugamba nti ye nalabye yabukeddeko n'aka pulezidenti abaana abagenda ebweru bavubuka bannaffe ogenda kubakolera otya yakireese indirect naye kyate kitegeeza nti emirimu tegiri mu Uganda kivuga abaana bakola ki bagenda ebweru namulabyemu omulamwa ate kati yaweerebbwa budde abo tebaba budde babuuza ebyamagezi bwe oyinza kwesanga Kasuku yebadde asiga platform wali waliwo omulala alina ekirivu kinene nnyo bulijjo bade simanyi na bulungi simanyi yeeta seni simanyi sitayiro biki ye yagaye President Museveni nze buli ku makya ndwawo n'okwesabira wabula nsabira gwe ti Mukama nnyamba President Museveni emyaka gye ate se jange gitooleko ogimpeere President Museveni asobole owangaala ensi eno emutegeere bulungi okitegedde nti abantu be balesi badde bateeketeeke kwena embeera gye tulimu gweosobola osanga President Museveni
nendwa okuli omuntu yesabira nakanji sesabira ngako kuwangala obule myaka gya empula nyanji wegundi wali wasobola okuwayo obulamu bwe obw'omulala olaba akoma ku Yesu Kristo yawayo obulamu bwe kuba waliwo omulala gwawidde abo waayo kati abantu abamu baleese bazzolo kati oyo omusajja oyonga omusembeza asebera represent Museveni kwe yentegeera bwotyo IQ is towanga 28% ngoyo omuleeta azokwaga 28 we bajibbi wa 28 wano 28 tosobola musembezaawo naye wulira entegeera z'abantu bwe baleese okusinga na president nigwe manyi abaana abali eyo ba YouTube abalina amagezi n'eggwanga lituusaawo we lituuse nasoka abantu babateekerateeka ne balina okwogera bakutwala abantu ogenda byokwogera olina babikugambye nze tompa nze wobogera muntu ala ku platform yo ng'ogenda kumbula ebyenina okwogera tompita kuba nze soogera gwe byoyagala kuwulira njogera ebyoteekeddwa okuwulira sigina kukubuulira byoyagala kuwulira wabula nina okubuulira byoteekeddwa okuwulira byanjawulo ate nizo bandi wano ng'olina byoyagala okuwulira naye nga si byoteekeddwa okuwulira kituufu nze njogera ebyo byoteekeddwa okuwulira si byo weetaaga okuwulira kati luutu ojjako Natasha wabanga ategese bulungi akola okunoonyereza okumala ate abantu abanoonyerezeeko ne CV zaabwe lwaki ba junior babalese junior nalabye ku Godfather babaleke bulijjo tubagamba nti tebabaagala nga bawozi bategeera nakugamba ne bwolya n'abalangira emyaka 4 nga gweoli mukopi tolifuuka mulangira ne bw'otuulaawo nga gwe batuma buli kimu togenda fuuka mulangira kati junior be bano ba aji bafa b'okumabanda be bambaza essaati ne bagira bati Fulufiga bambi yabadde naye teyabadde kubabuuza bule yagambye nsaba ekintu eki my sister to have a photo with you nsobola otandika omwaka ng'ani agamba Fulufiga yasabye Natasha ekifaananyi mbu kyabatandika nakyo omwaka byakusaba ekifaananyi kyakusaba oyo yabadde asaba Katonda oyo kyenagamba nti abantu balondawo obutategeera ng'ate bategeera muntu munno azaalibwa ekitonde ekikazi nga ggwe omusaba omukisa ekifaananyi kikuwa omukisa kati Fulufiga yadde azze kwetega baabagoba abo tebakyalina we basanga President Museveni waawa gundi yagamba Katalinzi we yawula di presidential advisor ne presidential mobilizer owategedde Katalinzi yagamba Fulufiga presidential mobilizer si advisor waba advisor akubuli office ye wetuula Katalinzi yabyogera ate bonna beenyalemu n'agamba Katalinzi nze presidential advisor wadda oli presidential mobilizer President Museveni njiwe na udenga ayogera ekimala nti tasobola kukwata nsimbi n'agiwa ba TikTok kubanga bali mu kalu bajja kulooza abawanguzi kati ndowooza obuzibu aba TikTok asiba kubawa ssente kubakendereza ku data bakozesa data okufuna Kasukwa gambye bafuna milioni 3 omwezi data okolesa wa mmeka Kasukwa kosa mutono atya amugula wajayina wamujja era bwabakozesa 3 alizo basigazeemu kitundu kuba data wa bbeeyi osinga ebirala byonna kuba essimu yo bw'ogigwa gy'okozesa ogigwa mundi gumu n'omala data tosobola gwa mundi gumu n'omala byagudde mu matu ga junior tamale junior yagambye ba TikTok be batute ne ba YouTube tebasobola dde okubeera ne RDC tebasobola bwe naawe nyine wali tubamanyi manyi okujja okasuku gw'omanyi oluteta YouTube nga wayise basereebu nate tetubamanyi nze okutwalawo bonna ekituufu naddengana ne junior kuba amanyikiddwa ate junior era bw'ayogera nange manya nti junior yayogedde naye kati yayogedde oyo w'ekirevu nti asabira Museveni ate simumanyi junior mumanyi era nsobola okudda wano ne muwa obudde ne mwogera nga junior akoze bubi kuba mumanyi ate manyi nti alinako ko influence naye kati abo be baleese teri abamanyi era nate manyi Kasuku agenda kwetika TikTok show yonna atwale basendi bajakenizi batwale bayo embuto zaabwe boogere naye yagenze bamugambye bugambisi nti gangu wekka tolina kujja n'abalala neno mukusobola ni mayiga Kasuku yagenda obbeerayo yekka nga baleese n'omuyeeyo gonna omuyeeyo baleese betutategeera at least abo bonna okujja oleetawo sendi omu sendi muntu sajja mukulu yeefuula ntategeera naye ategeera sendi tasobola kwogera ebyo sendi tasobola kuddaawo naga President Museveni nti nze bw'onkuba naawe ekifaananyi omwaka mbangu maze gy'omikisa sendi tasobola sendi yeesiriwaza naye amanyi ebiruma bannayuganda era abeerayo era abiraba kyova olaba abigenda kitono era ayogerako mpola mpola naye nga musajja wa NRM ani sendi
sendi oyo ne gundi ono omusajja ono eyayitane tasasula boda Dube oyo ina ko Uganda iyo Dube bona positions bali mu President Museveni azibawadde era Dube President Museveni ayita banakatemba bichibe basookayo sendi ne Dube belina ko Uganda olwadda tasobola kumuva bali Lwasola TV tuli ne Sendija Anodi onako lwaleero tuyita byabadde mu weekend so okubanga ensonga tuzitambuza bulungi nnyo agamba ki Kyobe Andrew happy birthday my dear friend we bali kutuuka ku mazaalibwa gwo wabula simanyi ga myaka emeka naye Mukama agimanyi katukusabire osobola okufuna blessings ate osobola okulimira olunaku olwo vuuka muwanvu bulungi nnyo oyo mugogofu bulungi abakyala bamwesibako nnyo omusajja muzanyi wa kapiira bw'aba agenda zanya kapiira n'oba omuwa omulimu gwa 5,000 tagukwalako omusajja ali addicted nnyo asambira Matugga United kale kati yakivaamu nnyo Kito FC captain ate bw'ayambako abaana ba training abato katumusabire ekiza mulina musabira busabisi ina musabira omupiira gwa Uganda tegulina plan naye amazaalibwa ge galeero tukusanyukirako nnyo Kyobe Andrew okusobola okubanga ate amazaalibwa ago galeero nnyo producer Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange Matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV mazima ku mazima teta yenna buli kyakola nga tekimenya mateeka naye alina okuba nga akimanya nti bagenda kimukolako nga kimenya mateeka era talina kutya essaawa yonna nga byabadde akola ne bamujja mu ggwanga lye lyakulembera eggwanga takulembera oyo aba afuga akulemberwa akkiriza okukulemberwa naye kyesitegeera n'amagye n'abasirikale be baali bamukoowa nga tolina ddi kye baakozewo wadde bwengeri gye bamututtemu wadde ogisubira kyogamba Amerika bwerumba wano mu Uganda amagye gatugamba nti gakyagala President Museveni wana amagye ga President gayina ki tebasobola naye gayina ki abatalina naye wadde ne babasalako obwengula tebalina wadde ebisoloziiza nga basazeeko obwengula walabe China kye yakoze Japan yasazeeko obwengula bwayo okumala ennaku 3 tewali nnyonyi ebuuka va Japan kiwujjenkana tekinologi tusobola sembera Japan mu tekinologi oba mu byokulwanyisa olaba yo gye baafudde omwana kalolo Uganda tolina genda Sudaani tukoleki ebyo bitu bisobola ebya Sudaani ne tubeereyo mbaye abadinka beeyo ne bw'ogamba nti lutalo nga tuyingiddemu amaanyi yakima abanansi Sudaani yabakima Sudaani ensonga nebanga buli omu bamuzibe weeriisa erimu abakabaka wano omwobo mu Sudaani awo tuli bakabaka mubani mubamuzibe oweeriisa erimu yabakabaka era bamuwa ekitiibwa kali naffe mu Sudaani tuli bakabaka mwabo mubajegajega tuba bakabaka naye awo tetunatuukawo okujjako nti America terinafuna interest nnyo ku kyakumuwambako naye nga yasazeewo ne wiiki tewera kale Isaac yange America tesobola Uganda eno nabadde naye ku weekend wali anti wamubuuza yazanywedde ki wadde olina omubuuza wazonywedde ki abamu bajja tebali soba nga they are mentally disturbed Uganda tesobola wano amini yakwata abaisirairi 3 mu ddakiika wali basazeeko ekisajja entebe ne bakimya abantu baabwe Isirairi kati oba America olaba mu myaka gyana 48 America yasobola okukwata bomu n'egikuba Japan nakati bwe yagisuula tewannamera muddo n'abaana bakyazaala abaana ab'ebitundu mu myaka gyana kati tuli mu modern technology owa 2000 ogambe nti America teyongerangako ku technology wayo oba ku nuclear wanayinza okukozesa ennyonyi emu
okumalawo kana akasiika ate kisoboka ate owakana ki nze Isaac yampadde assurance nangamba America tegezaako neyetatala Uganda yali awuliddeko nti America baginoonyerezako okukola nuclear oba America yenoonyereza ku nsi ezikola nuclear mwaka gwa 8 weba yali erina nuclear nakati nga Japan bakyazaala abaana ab'ebitundu tuli mu 2026 yatereka nuclear oba yasigala eyongerako gwe mukulaba okukwo yabitereka buteresi kitegeeza yayongerako eri more than 100 times bwe yali luli kati nga gwogala Uganda ogyesimbako Uganda tena tukalako na mu second world countries ekyali mu third world countries zirense zisemberayo ddala jesoba nosalako financially ne economically ne kasigala bawa buyambi ne kibakosa emyaka 5 kato bakuba obukubi mu byokulwanyisa kyengani nti abantu abamu bokyazo soka nga bamanya bibanywa babeera batamidde ose kyo nga bamu befudde nti balabanga balaba abamu ne befula bakasiru nga ate bategeera tosobola kweyimba mu America muganda wa Arnold mama Kadaga namulabyeko nganda bayogerako eri abantu bamu abalonzi be naye mama Kadaga ngaggwawo yabadde ayambadde Gomesi sijja kusomera byabadde mu comment section naye mama ye embeera yembi era yeeraliikiriza era nze senga mbadde yaawo waali senga alaama bulami nawe tulekera constituency agiwa abalala agikwasaba NUP byakozeeko abikoze ate bano abasajja bamustressing ab'NRM ne bamumma ekifo nakyo kyamwongerako bulwadde kyovulaba yakolima nnyo kati kyovulaba embeera yeyongedde okuba embi okusinga bwe yali ebadde naye nze musabira buwangazi naye ekyokubudda mu byobufuzi mbadde simuwagira nalimuwagidde n'abeera advisor addeko ebbali awummule bambi kuba akoze ebirungi bw'olwawo ennyo n'ebirungi bajja byerabira abantu batandika n'okuvuma ate nga okoze ebirungi balaka okuyisaamu amaaso ku myaka gyo bye balina kuyisaamu kulwawo balabanga abeesibyeko era bw'obeera nga olinawo okulembera bw'olabanga abantu bakyakwagala vaawo badde eri ebbali bakuyaya nemeka kale omusajja waffe yagenda naye buli wolwawo batandika ndaba bibi byereere mama tumusabira ali umudde mu bulungi Bad Black yadde akava mu mikolo n'avayo n'akawangamula n'agamba naye abantu mwenna nja mulonde muzeeyi naye naye munaaba temumulonze era muzeeyi yawangudde dde alinda kulayira muli ne neebuuza Bad Black kyayogedde baba muzeeyi alinze kulangira kati kati muzeeyi akyakuba campaign Bad Black simonenya kwogera bw'ati alina emisango mingi abikola si ku ntegeera ye era abyogera bw'atyo si ku magezi ge wabula abikola olw'ensonga Bad Black emisango gye balina mingi okumulaba nga ali bweru atayaaya si mirembe kati ebyo alina obikola asobole okubeera nga akyasobola okutambula eweeyo Bad Black ku bikolo byo byalina oba full figure ne bavaayo ne bagamba bavudde mu NRM tebasobola manna ku 2 weeru lwaki ati emisango balina mingi omanyi abantu full figure baavumye nga tebamusibye omanyi baasibye nga bamuvumya ye lwansonga agimanyi tebayagenda mukwatako naye kati balina okubeerako eyo side ku lw'ebibi bye bakoze naye Bad Black ali muntu omu ate si yategeerera bannayuganda ate era entegeerera ye si yeddaawo n'oddaawo n'ogiyimirirako kuba omuntu watali owa pittu tasobola bba nga reasoninga bintu biri machuwa abantu abamu bamanyi okusoma kufuna ssente naye okusoma kutegeera kati entegeera ya Bad Black n'ensoma gye yasoma mu level we yakoma Katonda amulamuze ekisa neffe kyalina omumanya tumanye ebigenda mu maaso omuntu okulamuzisa abatagenda kuvaawo abatavuddewo n'omulamu bamulamuza ekisa mulamuzi asobola okukusasiraga ku myaka 2 kangusibe 10 kati Bad Black Katonda amulamuze ekisa abaleba lwa Swat TV tulina Sendija Arnold nze yaje Samuel tuwumbawumba mpola mpola Arnold nyina kyesitegeera poliisi ematugga yo nga yo kuba mbadde sinnalaba ngoberera nnyo platform za poliisi za Uganda police ne poliisi y'ematugga yo nga yo yazizaawo curfew yazizaawo aido si kitegeera
nyina akafuna abantu nga babiri bankubirako aje mbadde nzire waka sawa 5 ne bankwata ekirala ate banange be bakutte kati ng'olunaku lw'eggulu bakutte abantu kutandika sawa meka sawa 5 abantu abamu anodijamu mungi abantu abamu bava mu kibuga leeti noli n'omusanga n'agamba n'omubuuza olaga wanaganye naggula wali mazi n'omubuuza lwaki ogagula ku sawa 5 ng'ate amaduuka mugasanga namwe mutambula mulaba amaggule naye kyanewunyisa kuŋŋamba nti yasanze banne nga batadde ku musuuluulu naye nga babaggyemu amasaati babasibye ng'abayeekera Uganda etuuse wano ku President Museveni byatugamba nti ebintu byatereera tugambe kimu ebintu bizeewo watusobola kugamba nti abantu bannansi obajjamu amasaati nga balinga bali mu kola training naye nga bookutte bw'otu si babbi badde badda waka kyokka ababbi mu bali kati bo ne bataayaaya kya mirundi ebiri eyinza obba President Museveni nga tabimanyi oba akulira poliisi mu Uganda nga tabimanyi kisoboka okuba nga OSI ne DPC we ne bakwatagana okubba abantu sente kuba abaana bonna be bakwata enkeera bavaayo nga bawaddeyo sente ekirala kiyinza okuba nga bakozesebwa bannabyabufuzi abamu ogezaako okukangakanga abantu babeerewo kuba ssaawa 5 nze mba nkyakwana okukola nze waliwo nange waliwo enkolera ku mulimu gwange bajja nga 50 ssaawa nno zaali 3 kitundu nga bantu batudde bazanya pool bazanya ludo ne bayiika awo ne mbagamba abantu temudduka tembalaga nti mutidde yali abakulya n'abuuza n'atwala wano ne mugamba wendi bweyajja n'aŋŋamba abantu bange baagala kunywa soda ne mugamba soda nenaffe tetunakola za soda naye kankuwa 2,000 ze nninawo n'aŋŋamba tuli bangi tagenda tumala ne mugamba kati gwe nga bwe muli abangi nga muzze musaba nsabe bw'olowooza nze yakedde ozikola n'azirabye 2,000 nga zoyina muwa era ze namuwa ze nali nnina nazikwata namuga gendo baguliyemu sigala siina ate saamuwa nti mugulirira namuwa buwi nga wa mukwano gwo nga Munnayuganda munnaali obubi kyesitegeera kiki ekikuggisamu Munnayuganda munne essaati nga tabbye ng'omusanze atambula ddawu ate leero bwe baayiye tebali professional nti basirikale bwe buno bwana bubadde batendeka bubeera mu butusi tebulina nangatto tebannabufunira ngatto beebo nze nabasanga olinga basimbye layini nga balinga 2 ne bagambe engatto zo zaababuze kubaako emundu ogwo abasigadde nga beebo naye ebyo kabateekamu kutukangakanga nti ennaku ziweddeyo batukange kange kati gwe bakotte onyumiza munno n'omulala fiya neesigala ng'egola ki ng'etambula naye DPC tujja mulumba w'ematugga tumugambeko infact tujja mukubira essimu oba kyo tumuyite atubuulire kikwekweto kye ekyazze obubbi bweyongedde ananga obubbi olwedde mwebuli era bubeeramu ng'ate naffe fenye tulaga tubba okusinkana akulira poliisi tekirina nnyo makulu wabula abatuuze buli be bakwata basinkane bachairman baye ku byalo chairman asobola owandiikira DPC ne OSI ne bajja ku kyalo bwe bajja ku kyalo DPC ne OSI bannyonnyola abantu ku kikwekweto ekigenda mu maaso ku bitundu byabwe naye lwakuba ffe twafuna omukisa omubi ennaku zino poliisi y'ematugga ku mabanda ematugga wano kuba kati yafuuka division tulina ne DPC omukyala abantu babayitamu oba bakwata ebikwekweto tebatekwatagana ne bachairman ba byalo ne balinda ate chairman bamaze okukwata abantu bamuyita ku poliisi ate kyandibadde advisable olaba nti at least bwe baba bayitamu bagende ne defense w'ekyalo kuba bakwata abantu abatalina musango omuntu adda waka ne bamukwata olwokuba bo baagala ssente enkyawa zibawe ng'afuluma ekirala wano ematugga twalina Sero mwami Olo yali musajja wa maanyi nga buli we twana ekintu kyonna kyonna tumuyita n'atuukirawo ono Sero gwe mwaleeta amanyi n'osaba transport ku mabanda twategeka okusensitizinga abantu engeri gye tugenda olulondamu ku mabanda Noola tulinawo polling station 11 abalonzi bagenda kumpi 1,000 kikyalo ekisingamu abalonzi abangi mu Nansana kati chairman yalabira wala n'alaba polling station 11 okusinziira ku bugazi bw'ekifo ne ku balonzi abaliwo ne kuba agent w'abakozi abagenda okukola ku olwo banajjawo batya n'akola enteekateeka ayite bannabyabufuzi ayite bachairman b'emiruka n'ayita DPC n'ayita OSI ne Sero bajje babeewo tunnyonnyolekane waleme kubawo obuvuyo ku lunaku luli kuba buli wabaawo obuvuyo chairman asigala yafiirwa
abantu bakubye wabe basse baba bantu be kituufu polisi yematuga teri n'omu yajja tekisoboka naawe teri n'omu yalinnyawo bonna teri ajja sero oyo angamba yamugamba yaga transport naye ng'okuva ematuga otwa ku mabanda weetaaga ki wotambuza n'ebigere sero oba yayogera bwati yagamba bagisima alina okufuna amafuta asimaya biki olwo twamuwanga amafuta kati n'olwekyo nze ebyo ebintu byonna byebakola tuddemu abantu muddemu mukwale bakyamani bamwe amavumba mwekalakase nga musinzira ku byalo byammwe chairman abayitira abakulembeze mu security bajje batunyonyola abatukwata na nsonga kyekwasa abantu osobola obbawo ekikwekola ekigenda mu maaso nga tetumanyi kituufu naye batunyonyola chairman addayo n'ategeeza abatuuze abadde bakola ne kibane munyukisa babiri faadde bakola ne tuvaawo ku 4 ku 5 kitegeeza tugenda kunyuka mmeka 2 kyokka mulimu bizinesi nga zo zitandika okukola ssaawa 2 kituufu abantu batunda tonninnyira abatunda chips batandika ssaawa emu 2 abamabbala batandika 2 3 kituufu kakitegeeza nabo babanyonyola nti temugenda kukola kana akaseera ate ka president Museveni njajja yatugamba abazzukulu ne mukole mufune akasimbi tukole nga ate batuli bubi abasajja batusalako ne bakusalako ate baagala ssente musajja nakusalako n'omunyonyola nti olina wadde omusango n'omunyonyola byokona n'omulaka buli kimu tasobola kuviirako awo asigala ayagala ssente kyokka oyinza obba olunaku wakoze mutwalo otwala abaana bokulya ate naakufuukira ekizibu ng'olina omuwaako 5 kwegamba embeera yo gye tulimu mbi okay principal yabadde Sironko kyasinze okutiisaamu poliisi enkwata gye yakuttemu ensonga nti basobodde okuba essasi ate omupiira gw'emmotoka nga bo bawa saidi yawe bagamba nti ono yabadde avuga sipiidi n'atuuka n'okuyisa principal mu byonna kye neebuuza omuntu aba ayisizza oba nga adduse nnyo oba overtakinze emmotoka yonna endala oba ne muyimiza n'agaana solution lwe yakuba mupiira gwa mmotoka ekirala omanyi otyo oba mulimu abantu abalala muyinza okuba mulimu family ey'abantu abalala kuba emmotoka bagikuba omupiira ne guyisika neegera neesalawo neewaba yadde egudde n'okugwa naye singa mubeeramu abaana mu mateeka bwowe kikkirizibwa okufulumya essasi lifuluma ddi kyokka bo bali mutugamba bendera bagikwata ddi nga tebasobola nakusomesa basirikale baabwe nti essasi lifuluma ddi essasi lifuluma ddi olaba n'omubbi tokkirizibwa mukuba ssasi kituufu era bwemukuba bakukwata mob justice nti wassa omuntu kati omuntu addusa obuddusi n'akuyitako enamba plate ogirabye aba traffic tamanyi ngeri gye basomesa mu mateeka bw'okola enamba plate emmotoka yonna buli luguudo olw'etuwako esobola okukwatibwa kituufu kyekiba kikulu okuba omuntu essasi kati bw'ogikuba newabya neyefuula n'omutta kituufu oba oyimiriza sipiidi oba omanyi mulimu bameka ekirala ate eyinza n'okuba batenga neetumira ne basaalumanya nze ngamba abasajja bakola ebyo nabo bennyini bakoye gavumenti teri wa poliisi ayagala gavumenti birungi asobola kukola ekyo bagikoye bagamba kati ogirabise bulabisa bwogamba kati akulira poliisi mu Uganda ekyo kyamusanyusiza bw'aba ategeera bwe yakyogeddeko yagambye kirungi oba kibi bakyakinoonyerezaako mukyavudde kuki tekiri kukuva biri ebintu bikolebwa ku kamera abaana baba n'amasimu era bakwata buli kimu nze kyantiisiza mu byonna nti osobola ogikuba bwotyo nga mulimu abaana abato mulimu oli abadde atwala famire yes n'abeekanga jjukira babadde kulaali ayitawo ye natayagala bano bamusange kaavuge nnyo agende ababeere mu maaso tukalabadde poliisi egamba waliwo ekintu ekyamukonye ku mutwe simanyi dokita yabadde na dokita akubali abo bene bali mu kavuyo kagala kulabisa mukama waayo bayaka bamukooye kwe muntu tosobola kuba muntu alina muntu n'okuba emmotoka yengedduka olaba emmotoka ne bwe yabika mupiira kiba dangerous nnyo naye gwe n'ogikuba intentional egikuba mwesibe abantu abamu bannaye Katonda abasaasire era nze nsaba Katonda omusajja oyo yakikoze eyafulumizza essasi tumulabeko mu myaka 5 mu maaso ojja mulaba tuyinza okwesanga yagwa eddalo abantu bava bagwa eddalo mwayitiddewo mu malogo kati bikolimo we twawunzikira dokita Sarah Birete yatwalibwa mu kkooti era n'avunaanibwa emisango egy'okuva egya nti yayisa mu gavumenti olugaayu okuba nga agyogerera amafuukuule balaba nti gwe mulimu gwaba ogwo kuba alina ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu wano tewakyaliwo mulimu gwe mu Uganda tewakyaliwo mulimu gw'olina kukola nti mulimu gwange
akuliye eddembe ly'obuntu ajja nayogerera amagye. Akola ki? Akuliye eddembe ly'obuntu ajja nayogera ku nsonga ayogera ku z'amagye. Oba human rights. Ate ow'amagye n'agenda nayogera ku bya human rights. Kale wana mirimu bagyewa bwebi nga tebabitegeera. Ne bakugamba nti minisita w'ebyenguudo ne wakisi biki w'amagye. Tamanyi ne bazimba kabalaza. Tazimba nko wadde kabalaza ewakaawe. Ne bagamba yatwala ebyenguudo kati amanya ati bazimbye bubi. Abira bali mu computer anyigamu wali byakunyigamu bunyezi. Kati nchireba kuddira agenti gwe munamawe bakusa mu education. Ebyensoma bimanyi. Toli basomesa basola ba mu education. Gwe bali. Kati bye biri mu Uganda. Kati obyo byayogerako byonna byo mulimu gwe kwalina okwogerako. Bwaba yayogera ku bicha mupe mu government nyabo wayogedde wakyambwe kiti ne bweki. Alina kusibwa. Tewaliwo freedom of speech wano. Habula. Oba freedom of speech lwaki temukiriza ayogereko. Bwayogerako alina okuwabulwa. Ate era okuwabulwa n'okukangavulwa si kusibwa. Omuntu asobola fine. Kituufu. Abantu baba fine bakuwa engasi. Nga tosibiddwa ku nsonga by'oyogedde wamenya amateeka. Wanerafe byakusiba. Basiba lwa nsonga baagala okukangakanga abalala asobola okwogerako. Okay. Bo batwe bakola. Omulimu gw'okukangatiisa bakola bwe badde kati yali badde nga Sara Bireto. Tagenda kuddamu kwogera. Ensonga gama mama olaba oli yayogerako ne bamukwata nato olwonze. Awo batugemera abo otidde. Kino kye baasigaza. Gavumenti yasigaza ekintu kimu fearing factor gyokka. Tegina kyesobola kukola nekikyusa abantu emitima. Okay. Sibula abantu sobola okubanga ati ensonga tugiwunzikira. Okay. Abatulaba, abatuwuliriza, abatufollowinga bulijjo mbagala nnyo mbagalira ddala. Yenze Arnold Sendijja kansala wa mwaddako Mabanda ku kabonero ka National Unity Platform akabonero ka Mbulera. Bakubiriza mugende mujjeyo obukonge buli omu walondera. Abantu baffe obukonge bakukyusizza bagenze bakyusa. Batya. Olondedde ku Nole emyaka ebisanja 2 era wesanga oli katalemwa. Era abantu mugende mukebera obukonge mugende bakusaawa eri nga bakutya katalemwa ogwemu amaanyi oleme kulonda. Tufiirwa akalulu kaffe. Tubasaba mugende mukebere obukonge. Mugende mujjeyo obukonge ate basajja bano bakoze ebintu ebitategerekeka. Omuntu agaba kakonga ali omu buli kyalo. Ko omuluka gwine byalo 7 bati amuyinzo bubbo obukonge bw'abantu bwe bululu. Mwanjo yinzo manyoli wa NRM nuka kweka. Tukakweka shaina ndaga muntu. Akakonge ko kabaka afulumya worondera. Nebe kabula jangu nendaga muntu yogenda londa. Kati bano babikoze kwagala kumala mu bantu manyi kuba kati omwana adalolya kunola bajjanga likatali mwagamba nfaaki. Kituufu. Nga kifaako. Kyokka ne batwewuunyisa ne bafulumya abantu 3 nga kakonge obukonge 3 wa muntu wamu. Twali erina. Yenze ku mabanda nagwe nalye 3 ali ogu. Omu. Chuma kyakolamu era. Noza yanyiga bwati photocopy ne kaleta. Ne bakyusa abatasaba bakyusa. Yasaba mukyusa ne bagaana. Abana olugo basirise busiro omwana kifuma mukono. Kuba madaye munda manyi baleme kulonda. Bana yabe byokulonda byabaka macho tukoze. Zewe nondera bulijjo wendi. Allah yakusaasidde. Nze nange yansasira busasizi. Kuba abantu babakyusizza. Waliyo baddeka olobanga gwe candidate. Ngate we bakolona siwe bakutadde. Bano kisoboka. Mukono. Nze abamu kubanvuganya. Abana betuvugana okukifo. Omwaka konge ngafumidde mu badda yesimbidde ku mabanda. Tagenda kweronda. Chokange teka terikukkiriza kubanga tolondera mwawo wesimbi mwe constituency. Kituufu. Naye ali eno. Ani oyo? Owa ni ali. Alonde abadda abana bakubira abadda ngamba kima opponent wo ajja kima kakonge ke. Era naye simanyi kiri wano. Gavumenti tusibyeko nnyo embeera embi. Era nkubiriza banna mabanda mugende mujjeyo obukonge abatalina bufuna. Batuganya obujjayo mu tubajjirayo naye bane mbatubayisaba mujje mu bukimeyo. Kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangale bagaliza omwaka omupya omulungi. Aje Samuel Gange badde ne Sendija Arodo kulwalero bwetutuluze. Tubagaliza weekend nungi kusobola kubanga te ensonga muzitambuza bulungi. Happy birthday to Chobe Andrew. Twagaliza amazaalibwa amalungi ag'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zino ziri 5. Musajja bamuzaala mu January. Tubula ennaku 10 zokka kubanga ali tugenda okulonda ali ba presidential candidates ennaku z'omwezi 15. Producer director memo sobola kubanga ate ensonga zitambuza bulungi nnyo nnyini ddala akuume atakuumira mpeera.
Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.